bana ne social media eno nayo no yatujjiridde omuntu bw'otayambala ki distressed dress kyo bw'otayambala kintu kyogamba nti bannaye empewo kempitemukko abaana bakutemako omugambo kati obufaananyi bwandi buyita nga Gabriela Ntaata ayambadde ekiteeteeyi ky'abakazi b'embuto ate ng'asazeeko n'enviiri ate n'ennyindo egezzeemu kale w'olaba ekifaananyi ekyo n'otulira ne Gabi obufaananyi bw'atebeerana wali obaddeko around abantu bano wali ofunisizza ku lubuto olabiko gubafunisizza olubuto kale ng'afaananidde ddala omufunise oba nga wali omulabyeko omufunise kuba kyamazima olaba ekiteeteeyi ekyo Gabi aba mufunise asazeeko enviiri kubanga waŋŋamba nti sina kye nagamba afinga ombuulira ebintu ebyo bingi teyalinze wambuulira experience olina emikwano mingi yali gwe ku kyolubuto yali gwe towaŋŋamba nti enviiri ab'omubuto tebaagala nviiri kati bwe nalabye nze enviiri nendaba ennyindo kuba waŋŋamba nti omwana omulenzi agezze ennyindo Washiba muwala muwala kyobula akayindo kakyaliyo bannange oli akipinze nnyina bulungi so kakati munange betero ne kutsawe emyezi egisembayo beekyanga Gabi Ntaata agenda okulaba amusibako obugambo maama okubeera olubuto nga gwafuuka ddi omusango nange engeri gya representinga gundi y'ekkanisa era twadde tutandise bulijja tuyako ebintu nga tatugamba nze kambawulire baana mmwe ffenna Katonda tumwagala naye I will go closer when my age yazikiro kubanga ekyalo kino mulimu omanyi ensene erina ebizibu okola ekintu kimu nogamba bwayikankyejjeko kibanga kubanga tuli awo sigamba nti kituufu sabugembe nanyalogamba ndi nazaalayo eyakaana buli ombadde abalokole since we bulijjo ali ebintu nga tatugamba kakati mwana mulowooza omwana w'ekkanisa ebintu ali kyere bambi mbeerera kanisa tekkiriza tokkirizibwa kakati badde nteesa era bw'omusangangayo mumanyamanyi oyo alimba siina munnammwe era oba olaba mye akuna ye paka lwaligenda mu lwatu no dash before marriage no nze Katonda namutegeeza akusonyiwemu olaba abasonyiwa batasiibye era mubamu gwe boolaba mulimu abaana batambula nokusinga egyogamba ye kati Gabriela Ntaata yenkanira ddala nga Baby Gloria ono amusinga myaka badde nsaba mu mboozi eno mukukula be bamu towawaanya mannya anti mulimu abalokole batumanyi ku kyalo kino kati kali kaana kato ate kakuzira ate ne pasita kobayunga toteeka mannya g'abantu baseeti nga abaana balina bwina abaluma be bamanyi naye ge mazima amatuufu ge mazima amawandiike mu bayibuli njagala oyawula amateeka ga terefayina n'ebikola by'abakozi ba terefayina etteeka era terefayina esobola okwegaana litukakatira ddala obuteekwana naye mwe kyemusinga okukola kwekwana olaba wankwanira ku TV wamenya amateeka nga neyagapika eyagawandiika atunula naye nga amateeka nga kola ki ogamanyi kakati Gabi munange ng'avaayo yeekubira omulanga nga lwaki mwagala okunsibako amatu g'embizi okundiisa ttoni siraba nze omwana atalabanga ku musajja yenna nkuze tuuka ku kyalo kuno ekyo kyemuli mukola mulimu kunsalirako kamulali ndiibwe bwe nti kunyongera obuswandi so naava naye nga mu statement gye nayagadde mu byayogedde gwe oluzungu nina oluzungu kalukulemye okutuukako yagambye I am not pregnant. Si lubuto. And it is okay to be. Nechi tekina buzibu okubeera. Kids are beautiful. Ananga abaana balungi. I have thyroid disease. Kyekyo kyennyini ndowooza kirwadde. When you have walked a mile in that illness and survived it, bw'otambula ebbanga ddene ng'olina obulwadde obwo era n'obuvuunuka. Or if you have seen a relative fight for their life with it between a bulging body or a shrinking one, obana ng'olina owooluganda alina omubiri ogugejja ate oba ogukogga ekirwadde either kikukoza oba nekigezza. Heart disease, hyper and hypotension. ng'omulala n'endwadde z'omutima hypertension pressure ng'erinnya oba waliwo abantu alina pressure ya wansi hypotension. Tumors, breathlessness
and worse. Ebizimba enzisembi nefanagana ko bwe bityo. Then get back into my womb. Get back into my womb. For now, stay out of my womb. Muve mu lubuto lwe. Anagama, thank you. If you don't know anything, for sure don't talk about it. People have silent battles under brave faces. Away from that, let's not forget Jesus is a healer. Praying for everyone with a battle they tell no one about. Anyway, aina yayitamu naye newe nakwagaliza olubuto tabata kwagaliza bubi naye lwakuba nti also kyenjagalo wenasomye a thyroid disease is any dysfunction of a butterfly shaped gland at the base of the neck. Yeah. Gwasoma obusawo kati awoba okuwokolera kakati ebambu nga butterfly kwa yanjawulo kugundi bakitata kigoita yanjawulo kugoita is a lump in a thyroid, but this is a thyroid. Naye kale mu byonna ayina akubulidde biri byannyonnyoddeko alaga symptoms ez'ekirwadde kye kya thyroid. Sobola okugeza okukoza okufuula kyonna kyekyagala nekirwaza omutima nekiwanika pressure nekigisa. Omuntu oyinza osanga kiyinza okuba kimuchallenging nga ye n'omuntu okufuna olubuto. That's why sometimes you don't have to just throw comments. But also in a society omuntu wakulaba ng'olinga kuba kikirize kiganyi bw'otunuya ekifaananyi kya Gabi ekiyalabikanga lwakuba ffe tuli mu society, people like me, we don't just comment, but naffe eno gye tuli otuna n'ogamba ndabikanda omayiga gundi naddala Facebook erina ekintu kyekola comment yo hafi ebeera waggulu era bateeka ne bakulaga nti page y'omuntu nga y'amaanyi commenting, so that's why they start commenting. However naba commenting olumu obasasira, it's what they are saying. Atera tekibeera mu bali ba commenting amusanyo. Yes. Bali ba commenting amusanyo. Bali natenda ne kino kyo kirungi okwongera okumusabirako Gabi. Esaala esukka mu muntu omu. Naye esobola okukola woki. Tumusaasiddeko munaye abantu babeereyo ddala kituufu abantu bangi the fighting battles nga society teyeetaaga nagimanya. Bantu bangi betulabye nga lwafudde lwe tumanye ekimusse. So Gabi tukusasiddeko munnange. Kale awo nno tuveewo bannaye. Kaakati olunaku olw'ejjo Gravity omuntu gye yakoze press conference nga bakoze eki nga bwe bategeezezza mu kifo kiri